السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah wekitiibwa tumwebaza akyawaniridde entunusi zaffe nga zikuba, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tugenda kutandikira wetukomye mu dawusi yaffe ewedde. Academic exercise mu bino byakusomeseza waggulu. Twagambye nti singa tusisinkana shadda ng'emabega waliyo tanwin eno efa n'osigazawo fataha yokka. Bweba kasra ne wasigala kasra yokka, bweba dhamma bwe kityo bwe kibeera nakyo. Kakitegeeza tugenda kusoma eno alif, tusome dhal, tubuuke eno naam, tusome lam. Kubanga twagamba nti shadda ette ennyukuta zino ezitalina mpeerezi nga olaba sukuuni we twagamba, nkitegedde. Kakitegeeza nti eno tetugenda kugisoma, tugenda kusoma eno tugambe nti adha, then tugumize maaso tugambe nti adha lahum, nkitegedde. Notasoma eno ya'u, yandibadde alif kubanga wano waliwo fatha, okitegedde, si ya'u. Jukira ennyukuta eno twajogerako dda ne tugamba nti sengejja ng'emabega waliyo kasra, nkitegedde, ebeera ya'u nankuba terina dots bbiri wansi. Naye bwejja nga waliwo fatha ebeera alif, tugita alif ta'anith al-maqsura. Ntegereka eno yekikyala. Tutugamba nti adha lahum wasatan litakunu, wasatan li, kitegeeza eno alif tebagisoma okujjako nga gyogenda okukomako noga nti wasata, awo kiba kituufu. Naye bw'oba ogenda gatta wano tugamba nti wasatan litakunu. Abayizi abasinga bagumiza ttaa'u eno ne bagamba nti litakunu, si litakunu wabula lita. Wasatan litakunu raufur rahim, so si raufuni, si raufun. Ntegereka eno befuse dhamma because maaso waliyo shadda. Tugamba nti raufur rahim, ghafurur rahim, tal'un nadid. Twagambye nti nuuni tuuna, unna, tal'un nadid, tal'un, okitegedde. Shay'in nukur, shay'i, eno tanwini efa ne wasigalawo kikasa yokka noga innukur, shay'in nukur, eno ra efuka ya sukuni. Olayinza ogamba lwaki ngambye nti kur nesigamba nti kuri, okitegedde. Eno ra efuka ya sukuni. Buli bw'oba ogenda okuyimirira ku ra'u ng'emabega waliyo dhamma oba fatha, okitegedde, oba ogenda gigeza ra'u ogambe nti kur, so si kuri, okitegedde. Shay'in nukur, hakadha. Okategedde ako. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir.